Oluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange nze Nalubiri Deborah. Kati mbuuza ekibuuzo. Tugeze omwana omuto akamuzaala n'amulawo ennaku nga 2 awo n'afa. Agenda mu ggulu oba mu Geyeena? Okay. After a child has been born and they die immediately, do they go to heaven or to hell? That is the question. Omwana omuto. A baby. Ayakamala ku nsi ennaku 2. 2 days old. Kaakati ye bw'afiira awo. So when the baby dies, olwo ye ki ekimutwala mu Geyeena? why should the baby go to hell? Bayibuli egamba bw'eti. The Bible says Nti ekibi that sin bwe bujeemu. is disobedience. Ekibi kino eky'obujeemu This sin of disobedience kyatandikira ku jjajja waffe gwe bayita Adamu. began with our father Adam. Adamu bwe yamala okikola When Adam committed that, yayingiza ekibi mu nsi, he brought sin to the world. n'ayingiza okufa mu nsi, He brought death to the world. n'aba nga buli muntu yenna yava mu Adamu So whoever came out of Adam agenda okuzaalibwa azaalibwa n'ekibi ekyo. was born with that sin in nature. Ogenda okuzaalibwa ng'okirina You are born with that sin in you kubanga wava mu Adamu. because you came out of Adam. Omwana bw'aba ng'akyali muto nga tanneesalirawo ng'akyali muto ddala, When the child is still young and undecided, agabana ku spiritual status ya muzadde we. they share or partake of the spiritual status of the parent. Omuzadde bw'aba ng'atya Mukama, If the parent fears the Lord, omwana oyo atwalibwa nga naye atya Mukama. the child is taken as one that fears the Lord. Omwana w'omusamize The child of a witch doctor era naye atwalibwa nga musamize. is regarded as a witch doctor. Bw'akula n'atandika okwesalirawo, When they grow up and they come to decision, Katonda n'amuvunaana ye yennyini engeri gy'atambuzizaamu obulamu bwe. and God judges this child because of the way they carried their life, Omwana oyo n'alyoka ayatula obulokozi, and the child receives salvation, n'alokoka